omusujja gw'embizzi ogumanyiddwa nga African swine fever gwe gusinze okugoba abalunzi ku mbizzi. Nga tunoonyereza ku bulunzi bw'embizzi n'omusujja gwazo e Masaka gye twasisinkanye omulunzi omututumufu ng'ono bye yatubuulidde ku mbizzi n'omusujja oguzirumba gw'alunda embizzi eyazirundako nawe ayagala okuzitandika amatu kunkumula. Nampita Kataama agre obulunzi mbazeemu emyaka 14 naye nga nasooka kulunda nkoko. Embizzi natandika okuzirunda mu mwaka gwa 2007. Natandika n'embizzi emu. Era embizzi yali mu ngeri ya katandalo we nagirundiranga. Kataama nga tanayingira bulunzi yali akola mu banka. Wabula omwaka gumu n'ekitundu nga kyajja atandika okulunda embizzi kumpi zonna zamufaako. Nalumbibwa obulwadde bwa swine fever. Era ne wiping out embizzi zonna ze nalina. Nasigazaawo embizzi ntono kuba that time ndowooza nali mpezeza embizzi nga 10. Ekinaana kyafa mu wiiki egi emu. Wabula ono yalwawo okumanya ekyali kita embizzi ze. Buli lwoyiringira mu peeni osanga embizzi efa. Saayangu wamangu kumanya bulwadde buzitta kubanga nali sina experience ya swine fever. Omwaka ogwo gwali 2009 era Kataama abasawo bamubuulira kye alina okukola bw'atyo n'akissa mu nkola era n'addamu okulunda embizzi buto. Okuva olwo abadde taddangamu kufuna buzibu okutuusa ku ntandikwa y'omwaka guno bwe yagudde ku kyokya. Kino kyabadde kikambo ennyo. Embizzi zaafudde nnyingi nga bw'olaba ebiyumba bino olaba nga bikalu. Tibyandibadde bikalu. Nali n'embizzi nga 5 zonna awamu nto enkulu naye kati wenjogerera bwe nalokolawo obubizzi nga 15. Mu mbizzi ze zafa kwaliko n'embizzi 15 nga zino zaali zibulako katono okuzaala. Ono atulaze ebiyumba by'embizzi omusujja gwe byalese nga bikalu. Embizzi nali nzirunda mu mitendera nti ezizaala oba ez'amawako zabeeranga side wali we tugenda. The ones I'm fattening zabeeranga side wano kudde eno. Ebimu ku bulwadde buno ebibusaasaanya mulimu abagenyi okubeera nti batambula ku malundiro ag'enjawulo nga tewaliiwo kwetangira bulwadde. Gamba nga okukozesa obudiba, okukozesa eddagala okwefuuyirako nga tebannaba kuyingira mu malundiro. Mulimu okutambuza ensolo ezo embizzi nga bazitambuza ku mafaamu mu mbeera ey'okutwala ku nnume okuweekesa. Mulimu okuliisa emmere eyeefisse oluusi ku awaka naddala nga babadde bagifumbiddemu ennyama ey'embizzi. Oluusi n'okukozesa tugeze enjeyo olweyo lumu ne lukola mu biyumba eby'enjawulo nga tokozesezza ddagala. Ku mbizzi 5 n'okusoba era yataasaako embizzi 10 wabula nga zino zaali zikyali nto era nga yali yazaawula ku ez'enkulu. Ono alowooza nti ekyokubanga ebiyumba by'embizzi ento byali byesudde akabanga ku by'embizzi enkulu ssaako n'okubanga bazikolamu baali banjawulo kyandibanga kye kyaziwonya okufa. Kataama yategeezezza nti yadde embizzi zamufuddeko mu bungi kikafuuwe okuzivaako. Omulimu gw'embizzi guno ngenda guddamu era ngulimu sinaba guvaamu ngulimu. Ngenda okuddamu nyonje ebiyumba byange bino. I do some adjustments on the nkola adjustment ku biyumba. Biosecurity nga bwe nkulaze njongeremu amaanyi. Eri abo abayabulira omulimu guno olw'omusujja gwazo ono aliko obubaka bw'abawadde. Kati omulama we guba gwali gwa kulunda nga osazeewo nti guno gwe mulimo gwo. Amaganda ga nti ekigo kimu tekirobera mwana akola ki kutambula. Buli lunaku tetuziika bantu. Abakazi tebakyazaala olw'okuba abantu baziika. Sinze ndowooza omulunzi yenna akola nga kyakola akyagala nga tonnafa kikole. Laba ebintu laba wakoze ensobi bw'osuubira nti kino kyankubye naye kyavudde ku ki. Kakati experience ekusomese ki ky'oyinza okukola to go forward. Kataama agamba nti abalunzi basaanye okutegeka n'okumanya ddiiro balina okugula emmere
okwewala okufiirizibwa era ng'alaze n'obwetaavu eri gavumenti okulongoosa mu mateeka agakwatagana n'ebyobulimi ko n'obulunzi. Emmotoka zaasomba kasooli wano nga zimusomba mulamba zimutwala mu mawanga malala agakoze eki agatuliraanye. Kati ate ekiseera kituuse iyo eri amawanga gye bigenda bino gwe tosobola kukola ki? Tosobola okuggyako ng'ensi eyo emaze okulaba nti bavudde mu buzibu bwe basobola okulwerizinga ensalo ate bye baatwala ne bikola ki? Ne bikomawo eno. Naye ekyo gavumenti ya kuno ekyabuliddwa kangambe ba technical people abasobola okulaba kino. Mwabawuza nti ensimbi ezitandikwa bulunzi zibabuze gana amagezi gamwe. Natandika n'embizi egi emu. Embizi emu gye natandika teyali mu guloofu anedda ssebo. Omulunzi nze mukuutira tandikiraawo wooli ekikulu ky'okola okyagala. Kubanga bw'oba okyagala buli ngeri gy'onookikolamu ojja kifaako okulaba nga kivaamu ky'okola ki? Ky'oyagala. Kataama obubizi obuto abutunda emitwalo 7 eri abalunzi ate ng'embizi enkulu wazitika ku mmotoka n'azibagira mu kibuga Kampala olwo n'atunda ennyama mu kiro okwewala abasuubuzi abatera okuseera abalunzi nga bakozesa amaaso. Kataama obulunzi bumufudde mugagga ddala era nga mu kibuga Masaka bw'obuuza erinnya lye tasobola kubula. Patrick Mukasa, NTV, Akawungeezi.